Sizaku nnyo eno gy'osinzira okuliriza emmandu so 89 akatonyeza 2 CBS Radio Ssaabasajja Kabaka ey'abavubuka ab'omulembe omutebi. Eddakiika ziri 12 zimaze okera ku ssaawa emu ey'akawungezi ka leero. Nze Kalule Lameka lunaku lwa kusatu nnaku z'omwezi ziri 28 omwezi tuli mu gwa Gatonnya January 2026. Nga bulijjo okuva ku balaza okutukola okutaano budde bwe bumu ssaawa bwe ziti okuva ku emu okutuuka ku 3 ez'ekiro tubera mu programu kkirizo bagaana mumanyi n'ensonga ez'enjawulo nga bwe zigenda maaso mu nsi n'otambula n'okumanya. Ensonga nyingi zikoza amawulire wano mu ggwanga. Robert Kasibante ow'ekibiina ekya National Peasants Party yaddukira mu kkooti nga wakanya obuwanguzi bwa Yoweri Kaguta Museveni nti buhabulwa, era kkooti olwaleero etandise okuwulira omusango ogwo naye gwongezeddwayo okutuusa ku Lwokubiri Ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini gwe tugendamu ogwokubiri ate baddimu okutambuza ensonga. Dr. Sarah Birete ateereddwa ku kakalu ka kkooti olunaku olwaleero yali yakwatibwa ng'omusango gwamuggulwako kwasanguza ebikwata ku balonzi ba Uganda mu ngeri emenya amateeka nga tafunye lukusa kuva mu kakiiko ak'ebyokulonda, so nga ate okulangira ebyavudde mu kalulu mu kulonda okwaba meeya abazi municipal ne division ezikola ebibuga ku kyagenda mu maaso n'okutuusa kati bangi basibye balangirirwa ewamu nga ssanyu ewalanga maziga. Mbeera bwetyo bwebadde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Programu kkirizo bagaana n'olwaleero tulina abagenyi ab'enjawulo benjagala bakulamuseeko ate n'oluvannyuma tweyongereyo. Asooka nina omwogezi w'oludda olw'obula gavumenti mu Parliament munnakibiina kya NUP era omubaka omukyalo w'Ekalangala Honorable Helen Nakimuli, tulamuseeko. Neyanza nnyo ssebo neyanzeege nsiima omutonzi okutuwa obulamu ffenna bali mu studio wano ate era mwebaza okuba nti banange yampisiza mu kalulu nenkavaamu nga ndi mulamu ate nenkavaamu nga ndi muwanguzi. Banno bakaaba gwayiseewa ekisa kya Mukama kubanga obululu obwange ndooza bwabadde bungi nga tebasobola bagezezaako byonna ndooza bye basobola kubanga abantu b'Ekalangala bo baalabye ekyabadde. Mwabali wano muyinza okuba temwakirabye kuba temwaliyo naye ffe abaaliyo twakiraba ng'obululu bulaga kirala baagala kukola kirala naye nebaza Katonda nti baasaze amazima naddala returning officer waffe n'asala amazima nga byasoma wali naffe be tulina ku DR form ne basoma ebituufu era wadde baalwawo okulangirira naye twamala ne tulangirirwa. Neebaza Katonda eyatuyisa mu kaseera ako akaali akazibu ennyo kaali badde nno kangu naye bannaffe olw'obufere obwe balina obungi era walaba bye baakakola naye neebaza bannakalangala bannange mwebale nnyo nkimanyi kwe bali bawuliriza bwe mbagambe nti ngenda kubeera ku radio CBS ey'Obwakabaka ebizinga ne batumbula ebizinga byonna kwebirira biwuliriza bannaye mbeebaza mwenna ab'Ebubeke ab'Ekyamuswa Mazinga ab'Ebufumira Mugoye Bujumba ne Kalangala Town Council amagombolola ge nina 7 mwebale kunteekamu bwesige nate okuddamu okubaweereza mu Parliament ya Uganda banange ndi musiimu nnyo nzaani gwe baagadde bwe bati nali sirowooza nti abantu bananjagala bwe batyo naye nga bwe banjagadde nange mbasuubiza okubaagala ate n'okubaagaliza. Omuntu akwagala nga takwagaliza aba muzibu naye mbeebaza nja kubaagala mbaagalize ate mbaweereze bulungi n'okusinga bwe mbadde mu kisanja kino kye tumalako ate era neme kubaswaza. Omanyi abantu bakuteekamu obwesige n'obabimukira bw'otuuka mu Parliament ate gwe n'olowooza nti oli munene ku bo nabo bajja kusasula kubanga be bakama bo be bakuteekayo ate be bakugjayo kakati okujjako nga gwe olina abalala bagenda okulonda. So nebaza bannakalangala oba abasese mwebale kunteekamu bwesige era mbasuubiza okubaweereza obulungi. Mbuuza ku bamuyite kitange mwami Mulindu ono ssebo nkulamusaako ab'Ekalangala batera kulaba ku TV oluusi olina byoyogera ne banyeenya just mutwe ne basekamu naye bakutumira era atulamusizeeko ddala Rogers Mulindwa abantu b'Ekalangala bakutumidde nnyo kweba mulungi ali eyo musanyufu muwala we yayiseemu era agenda kuddayo okuweereza abantu nammwe abatumidde era Obwakabaka bwa Buganda tubusiima nnyo kubanga Obwakabaka bwasiima Ssaabasajja yasiima
taata wange Reverend Father Christopher Walusimbi okuba kweba wessaza ly'Essese laba ate muwala we waafuuka memba wa Parliament. Kitiibwa n'ettendo tubiddiza Yesu. Amina. Rogers Mulindwa mwogezi w'eggwandiisizo lya NRM. Tulamuseeko. Nsokula mugana enkalule mukama waffe yeebazibwe. Amina. N'omubaka w'ekalangala ebimu ku bye tubadde tuprotecting nga gaini zaffe be bantu bana ab'oludda olutuvuganya naye nga basobola okujja ne tutuula wamu aye ne bawangula akalulu kaabwe. Ekyo ekimu ku buwanguzi bwe tulina gavumenti y'NRM naye bannayuganda nakukubya akakule boge nti ne bawangula akalulu kaabwe bulijjo tategere nti tujja nakusinkana wano boolyawo naye abantu bujja bamutuma mutulabire bw'obubaka banyinya omutwe nga bakuwulidde era yabeeraawo nga banyinya omutwe banyinya emitwe naye bannayuganda basabo ne banyaawo mwebale nnyo okuwa NRM akalulu President Yoweri Museveni ebitundu ebyo 71 n'obutundu 6 mwebale nnyo mubairira asaagala kunenya district yonna olwo district kali ezitaatuwadde bulungi naye era mujjukire nti obwo obutono bwe mwalonze mu districts zammwe bwe twagasse ku gatuntundu aganene mu bitundu ebirala netusobola okufuna percentage twafunye ey'ensanvu n'obutundu 6 ate ekirungi tuyingira parliament oba kati we tuli ebisatu 55 aba NRM batuli mu nkwawa tubalina naye tukyayongerako kati Western Region youth tumulina kugambira tugenda gattako abalala ndoza abamaje bajja bali wammwe bonna bajja special interest groups abasinga tujja kubafuna nakyo tulowooza nti parliament egenda tukolera bulungi gwaffe gwa kuweereza ggwanga lyonna era abo abatuwagira n'abatatuwagira tolina bw'obalondamu naye njala mu ngeri y'enjawulo baga nti mu ngeri y'enjawulo okwebaza ebitundu ebimu ebyavuddeyo ne bituwa percentages ennene nnyo ebitundu nga Nkole ebitundu nga Kigezi ebitundu nga Bunyoro ebitundu nga Karamoja ebitundu nga Bukedi ebitundu nga Bugisu ndowooza Sebei ebitundu ebatuwadde percentages nnene twabaddemu n'okusoomoozebwa mu bitundu bya Buganda naye ate obuwagizi bwa President Yoweri Museveni mu Buganda bweyongedde abantu beyongedde kubanga mu Buganda yonna abalonze bali ebitundu 46 ku 100 Buganda yonna 45 ku 100 abasobodde okulonda kitegeeza nti tukyalinayo ettundutundu eddene singa libadde liwagira bannaffe abannopu lyandibadde lyalonze ndowooza liri awo liri stark ligamba oba tuddewa abamu byabatama oba oliawo naye kati obuvunanyizibwa bwaffe ffenna n'abebibiina ebirala okwongera okusikayo abantu abo babulirawa bannakimuli bano balumiriza nti Buganda for Museveni obuwagizi bwa wano mubututte ku nnyondo ku kifuba si bwammwe okusinziira ku bikolwa ebiriwo kati ebigambo by'abannaffe bana bali mu opposition bwe bityo bitera okufaanana kegamba amaanyi n'enkola eyateekeddwamu si eya bulijjo abantu tebatamanyi ku President Yoweri Museveni buli kulonda okubaawo akutwala nga assignment empya kyovula buli lwajja gavumenti yaffe ejja n'ekintu ekipya tetumala gajja na bino Museveni agenda ebyo Besigye yabyogera paka lyabikoowa okuva mu 21 paka nannyuka nono n'abasuubiza Kyagulanyi Museveni ajja gendera naye ajja binnyuka nga Museveni takoze eki kati ye mwayi Museveni kyakola ajja kujja gavumenti kuno okulondako omulundi guno nze ne PDM nzize n'emyoga najja n'ekintu kyenga kipya ate anikimukolera bulungi ne tugamba nti ennoonya y'akalulu egenda kukyuka kuba kuno twanoonyeza akalulu nga tugenda ebyale abantu 63 ku buli kyalo ne tubakungaanyiza ku muluka ne tubatuma nti mugende munoonya abalala ate ekyo bulijjo si kye tukola kati kitegeeza nti bye twakoze byadde byanjawulo era kyovula mu Buganda n'ababaka ba parliament be balina omulundi guli kuno bakendedde okitegeera amaga nti mwalangiridde ku nnyondo ate ngaaluwa abantu baffe tewali nnyondo yamu olwaliro Honorable Vincent Sempijja yabadde asabye n'okuddamu okubala akalulu ekooti yagaganye owa nopu yawangudde ndowooza nawuliddeko ne Kalungu wano Honorable Sewungu naye waliwo yadde asabye akalulu era naye yakawangudde nolwekyo tewaliwo bino byakwekwasa Lutaaya akaaba nti no balangirira ku nnyondo Jeffrey Lutaaya akaaba akewa balangirira ku nnyondo kwagamba manya ge naawe
waliwo abantu abayitamu ku mulundi guli gwe nga tewalonda ng'ekintu kyajja buzibu ekito ne bakiyitamu naye kati abantu bazzeemu naga nti bye mwatusuubiza tebikola. Olabyeko ku butambi obw'enjawulo obutambula abantu nga beemulugunya ku ngeri akalulu gye kakwatiddwamu ne ku gavumenti zino ez'ebitundu bangi bakaaba enakalu eyawangudde tiyalangiriddwa abalangiriddwa ono naki webyolabyeko bikulaga kifaananyi ki mivuyo gibadde mu kulonda kuno? Nze ku lwange ng'omuntu ndowooza nti buli yawangudde yadde wakuwangula. Era nabadde ngamba Honorable Lutamaguzi ng'akaaba Nakaseke banzibye ne muga nti Lutamaguzi abakubbye babazadde mu myaka 5 tibalese baana ba myaka 4 3 2 5 emyaka 10 gyobadde ng'omubaka wa parliament ababbi badde tebaliiwo bolowooza abayinza okubba abantu bakkirize bukkiriza. Olwekyo Honorable Lutamaguzi ne muga nti tuliya kakana tewali bubbi obutabi obutambula nga bambalaga nti diala forms zino bazikoze bwe batizi no babikoze bi bwabera nga ayina yo bukakafu bwe agenda mu kooti nenze byenda byeko bebagamba tugende mu kooti nga bagamba box bwabadde bwatataaganyiziddwamu sero bazikutudde kakati ani azikutula yiye ate ffe tumanyi kubanga n'ekyokusooka gye twali tusinganga okwagala tubatuddemu okubala obululu tubadde nga ffe naale mu ffe twagala tusanga abanupu siru bazitataganyiza banupu bebakuba office balabika ate gwe kumbalira office zakachiko kebyokulonda okuli amaje nupu yezikuma tutule wano ombalire abantu bameka bebaganya okuddamu okubala akalulu nga bakagala banupu wojjeko matovu oweri naye abasinga bonna de basaba okuddamu okubala akalulu babadde beenaale bebakutula siru tusanga siru nga nkutule bebakuma office ezakachiko kebyokulonda tomanyi baana bano banakimuli bano tobamanyi bayingira dda system osanga bano nga ne RDC ali mu mikono gyabwe banakimuli abo osanga bano nga DIS ali mu mikono gyabwe era waliwo abantu baffe abeenaalimu abonedde mu mikono gyabwe ebyokwerinda mu gavumenti eno ekyo kikubuulira ate nga ndi ku leddiyo olindwa waliyo bannaffe gende 10 bakubuulire ekyabaddeyo otwala wano situla leddiyo yaffe otuukeko wali 10 okomewo n'amawulire owulire amawulire agali kiki ekyabaddeyo ti abantu ba flag bearers ba NRM abasinze obbakuba badde mu bitongole bya gavumenti anti bammwe anti kyenkugamba mumanye ensonga zammwe kubanga nammwe enjuyi zombi olusizirwanagana walaba ngene wose kikubo bano balwanagana ne bano balwanagana nolaba Kayunga nantaba n'enkambi eno nga balwanagana nga mwekuba mwekka ake Kayunga nedda Kayunga badde mbanji ne yakawangudde mukyala wa Nuupu naye nga ate enkambi ezikubagana saidi neno naye bambi atobye kubanga awatanyiza yayagala obwa chairman ne bugaana mwamukozesa kamuwonge ne finally bagamba nti Sasole watafa atuka kuliyengedde yafuusa omubaka wa parliament katunonyo katukomewo FM jibadde tandise badde nsaba tugende omubaka Nakimuli ebigambo bya Rogers biwulidde wano waliwo William Mubiru abeera Nabbingo ampezo bakanaga nti Nakimuli mungambire nti abafirika bangi kimanyiddwa nti kubo batono nnyo abakkiriza nti bawanguddwa era bateekawo nnyo embeera eraga nti babbiddwa basobole okusaasirwa. William Mubiru ali Nabbingo. Ebintu byakalulu tebyetaaga kunnyumiza nabibaddemu nabirabye nawulidde nentegeera kuba ndi muntu mukulu ate yeti yabibaddemu seetaaga ate muntu kunnyumiza kati oyo ayogedde ayinza okuba of course agwa mu kibiina kya mwami Mulindwa kizibu nnyo omuntu eyabbiddwa akalulu okuvayo n'agamba akabadde tebakabbye naye nze nakabaddemu nga njagala okutegeeza n'akalulu kati nga kano ke tuvaamu akaba kansala waliwo polling station ewange Mazinga abalonzi bali 130 naye obululu obwalondeddwa bwabadde 4 okusoba era oyo we twogerera ali mu kkomera gwe bayita presiding officer. Ekyo kitegeeza ki obubbi bw'obululu bwabadde bungi tukimanyi bulungi nnyo nti bakansala abantu twagenze okutuuka okulonda bakansala ba district n'okulonda ba chairperson ba district nga abalonzi bakendedde nza abalonzi abange batambula kuba bavubi osobola okusanga nga alondera ujjabwa n'abanga kati ali jjana ebyennyanja biri eri n'agoberera ebyennyanja agenda otuuka ejjana obudde obw'okulonda butuuka nga essente zimutwala
okuva ejjana okugenda Rujjabwa taziyina. Rujjabwa ninayo abalonzi register eriko abalonzi 581 kwolwo balonda 140 naye n'osanga nga munnanga alina obululu 374 nze nyinawo 72 oba ntegera kye ŋŋamba. Ekyo mbadde nkuba kyakulabirako. Tewali atamanyi mukalangala nti Rujjabwa abantu basengukayo abasinga tewawera abantu 3 naye bo bamanyi kako Rujjabwa gye tujja okukolera emivuyo era njagala okutegeeza agenti wange gwe natwala Rujjabwa yagobwa abamagye baali ku mwalo nga balinze ne waliwo eryata lisimbudde kubanga gamazima ba agenti baffe botyo bwe tubatambuza oba misana oba kiro ennyanja toyinza kugamba nti totambula sawa west mu budde bwakalulu naye babagera nga bajja ne babasanga bakwata emigo babakubye ebyava Rujjabwa buli omu yamanye kalangala. So mbadde nkuba kyakulabirako nti nze ebyange ebimu nabirabako era wenjogerera nina ba agent be naleeta abajja okunkumira akalulu bali mu kkomera babakwata abaana 16 ne babateeka kalangala ku poliisi nga tebalina musango gwe babavunaana bazze kuuma kalulu bakyali mu lyato babakutte babatadde wali tulowooza nti bazze kuleeta kajjagalalo mu kalulu really nga twakimanyako ono kyakugamba ekyokubba akalulu bo bali smart ewange bakoze batya ayogedde ku PDM bajjanga kiro ng'enkya kulonda ne bakonkona tukuleetedde akakadde ka PDM atutuwakana nze naliyo bagabira bameka buli muntu bamuwa akakadde anti nkugambye PDM ewange ndoza eyazze kwota eno esembyeyo bamukola katumulinde tumugabe wali nga akalulu kakoze eki ekyo nsaali kifunyemu buzibu naye baatuka ne extend kuba abantu bali bagala sente ezo kwekulaakulana ne baziholdinga nkugambye bazireese ne babatuuza mu nkiiko abamu ne bagamba gwe tugenda kufuna ate tebakkiriza yataliwo NRM ekyo nkirinako obujulizi tewaliwo ataliwo NRM yafunye PDM oyo yagabiddwa ku lasti nga babakonkona nju abantu babadde babasanga mu layini ekyasinze okuneewuunyisa kalulu kano nga presiding officer ali waliwo police constable gwe bagamba mbu baleese manyako me polling station omuntu ng'ali mu layini oli najja n'amugjamu n'amukwasa 5 ng'obalaba 5 2 kyekyali ewange obutambi obulina nga bazibakwasa 5 2 ngamba obutambi obulina obutambi waliwo obuliwo singa bakuse ku musalaba nti buliwa ono akimanyi bulungi nnyo bye baakola mwami Mulindwa amanyi bye baakola njagala okutegeeza ng'omuntu bamuwa 2 anti singa bakuteeka ku kikaliriro mpuliriza omuntu nga bamuwa 2 ne bamukwata ku mukono nti kati weefuula azibye omuntu omu n'alondera abantu 10 ono n'abamuleeta ng'azibye nnyo naye ng'azibye amaaso bulijjo mukimanyi alaba bulungi nnyo muvubuka wa myaka 32 ajja omulala neyereeta ng'atamidde n'agangayira bw'ati banaye sisobola tekibadde kalangalawo kakibadde buli wamu abantu ne babagulirira kyokka NRM esiba egamba temugulirira bantu temukolera ki so bakoze emivuyo mingi nnyo mu kalulu kano naye nze njagala okubategeezaako ekalangala twabatuze paka omubaka Sibamala omanyi katutunuulira n'olugendo lwa President Museveni myaka 40 ng'akutte obuyinza bw'eggwanga lino mu myaka 4 ng'ekibiina kye kya NRM bo basobola okusimbawo abantu mu bitundu bya Uganda byonna bw'otunula ku mutendo gw'obubaka bwa Parliament mu bibiina bingi mu constituency nyingi nga temulinayo wa kibiina kyonna ku ludda oluvuganya ku mutendo gwa LC5 NRM nga buli wamu erina wala temulina in fact ne mu kalulu kano mu bitundu ebimu opposition tenayo na agent ku byalo NRM nga buli wamu erinawo nga onenya kwebyo byavudde mu kalulu tulaba nga namwe mulina okwenenya abo opposition ku mpangula gye mwawanguddwamu okuba nti twabadde n'abantu abeesimbyewo mu bitundu bingi temulina mu bitundu bingi temulina ba agent NRM yevuganya yokka gwe mwagala osigukulu lw'emyaka 4 tulina ebyalo 7,12 mu Uganda 7,12 ebyali ebyo okusobola okuteeka mu structure akyaliwo okusooka n'okwata district 146
n'oyagala oziteekemu obukulembeze kiba kijja kwetaagisa ekitono ennyo omwaka mulamba kola buki bukulembeze bwa disitulikiti obukola n'obusomesa ekyo kye bulina okubeera ne buddayo ne bufuna ab'amagombolola n'oddayo n'obasinkana n'obasomesa n'oddayo n'ofuna ab'emiruka ate n'okkirira wansi n'ofuna ab'ebyalo ekitono ennyo obeera mu myaka 3 okukajjala okulaba nti n'ekibiina kinywedde olinako ku kye bayita obukulembeze. Ebyaleero ebyo 7,200 mulimu by'otasobola na kutuukamu ng'ekkalamujja. Lwaki? Tomanyi kiri Kalamujja nga tosobola kutuuka NRM ng'etuukayo. Anti kati NRM eyo waliyo ebyalo nga bw'oba onaatuukayo balina kuwerekera buwerekezi nga amagye go gayina okuwerekera kubanga bagamba waliyo ababbe. Waliwo ebyalo nga okutuuka obutuusi kati ng'eyo wansi ebbukwa okutuuka obutuusi n'ogamba ogenda kukola lukiiko lwa Democratic Party ba RDC ajja n'akubuuza n'abalala episo n'ejjiso ate kati luno olukiiko olwoza okukola wano olwatandise lutya era lwaki. Okusobola okusimbawo abantu ku buli mutendera kwetaaga okusengejja nti wootuukira mu nnaku zino 6 ze batuwadde ez'akalulu 6 ennaku ezo 6 nti woozituukiramu oba omaze okusunsula baani abalina ebitabo baani abalina abamanyi kye bagenda okukola ng'obasomesezza n'endowooza ideology ey'ekibiina kyo na mirimu ki gye bagenda okukola singa baba bafunye obuyinza. Ogenda kufuuka LC5 ogenda kuba olondoola ssente za gavumenti akakiiko k'abantu 5 bakayita Public Accounts Committee akakiiko k'abantu 5 k'ettaka kakola bwe kati akakiiko k'abantu 5 aka Public Service Commission kakola bwe kati ogenda kubeera n'executive y'abantu 3 baminisita bw'ojja okulonda mu bakansala basasula bwe bati era bajja kuba bakola bati. Omugaso gwo mu kanso gwe guno omugaso gwo mu budde bwa budget gwe guno wabeerayo ekimeeza ku budde buno n'omusomesa engeri gy'agatta ekifo kye ne central government ne government eriko era bw'aba waliwo oludda olumuvuganya alina dduyisa atya. Ebyo si bye bintu by'ogenda okusomesa mu lunaku lumu weetaaga emyaka 3 ekitono obeena ekisooka ezo sente toziyina ekyokubiri obudde tobulina obudde tobulina nga bakuwadde ennaku 6 ekyokusatu era ekyandibadde kisinga obukulu ng'ogenda ku kyokusatu ekyo awuga nti obudde tobulina bakuwadde ennaku 6 enkola ey'ebibiina ebingi yaddawo mu Uganda mu mwezi gwali gwa 7 mu mwaka gwa 2005 gy'emyaka 20 emabega ebibiina ne bikomawo emyaka 20 gibalemye okuzimba obukulembeze obwo okuva ku buli kyalo mwenyweze era mukyasigala nga mwekwasa NRM nga mulina emyaka 20 egiyise. Gwe atakimanyi nti buli myaka 5 abantu bakyuka naye ebibiina bibaddewo dipi gy'olimu ebaddewo ebbanga lyonna. Okimanyi nti no chairman wange vice chairman owa national vice chairman wa DP yakyuka kati wa UPC. Tewaliwo emirandira gy'ekibiina ne givaawo n'enkola z'ekibiina ekibiina bwe kiba kinalonda constitution yakyo egamba etya timulina okutuuza delegates conference kati tumutuuze kyenyeje mu myaka 2 kyonna kirabiddwa kati. Anti nkugamba nti national vice chairman yakyuka n'agenda mu UPC ngabulayo ndowooza omwezi gumu ogenda mu kulonda. Kati kyenkubuuza leero bwe twogerera neekete natuula national executive committee tukole tutya okuzaawo ekifo ekyo. Wayinza okuba nga wali alina obusobozi nitasobola kutuula mu kifo ekyo n'olw'ensonga ekyo ekifo kiba tekikola. Nankigwe nti emyaka 2 egibaddewo egy'okuzimba emirandira buli myaka 5 abantu bakyuka naye n'alemu bakyuka era kyobulanga mu buli myaka 5 eronda eddamu n'eronda obukulembeze buli myaka 5 eddamu n'eronda obukulembeze kuba buli myaka 5 balonda. Katono nnyo katukomewo katono 89.2 FM mpulirizayo manduso kwoli olali busomala wetuumuliddemu badonga nti bwe giba nga mwami Museveni ye mu myaka 4 gye yakakulemberera
eyandibadde nnyuka nga yeetesitese bulungi nga mwe ebibiina ebivuganya gavumenti emyaka 20 okuva lwe byadda mulemeddwa okusimba amakanda ku buli kyalo okweteekateeka obulungi kitegeeza obuyinza mu bukutte kyeyagalire ne mubuwa musajja mukulu Museveni. Tewali agambye nti mwami Museveni talina maanyi ku byalo, ekyo si kye tugamba, naye okusimba amakanda ku kyalo nkugambye kyetaagisa ssente. Ezo tewali opposition eziina zimala. Kale ne bwoba oziina ezimala kyetaaga obudde n'abakenkufu ogenda nga babuulira abantu bategeere ideology yo oba endowooza yo nti ffe abanaddipi tuli b'amazima n'abwenkanya, era amazima n'obwenkanya mu buweereza twogera ku kino, kitegeeza kino. Obwenkanya kye kino n'amazima ge, omanyi obwenkanya ge mazima nga gali mu nkola. Okay. So no okera ku makyo okibuulira abantu nti bw'ogundi bw'akola bw'ati ne bw'ati taba mwenkanya, bw'otatuuka ku mulimo mu budde toba mwenkanya. Naawe gavumenti oba ogikoze eki ogiryaza amaanyiza singa oba toli mu lukiiko ng'olina oddubiramu n'otalubeeramu nti enguzi tekoma ku kuba nti nno omuntu akuwadde enguzi n'oteeka mu nsawo n'okyusa ebiwandiiko. Enguzi etuuka n'okuba nti nno bw'obeera tukoze kintu ky'olina kukola mu budde oba toli mu kifo ky'olina kubeeramu mu budde ng'okola ekintu ekituufu toba mwenkanya, era naawe oba tukubala mu balidde enguzi oba babaliddemu ensi y'olukwe. N'olw'ensonga eyo enteekateeka z'ebibiina by'obufuzi ebirala okutuuka wansi ku byalo 7,200 ekyagaanye kikyagaanye NRM yo ne yeegazaanya kubanga erina ssente ezaayo n'ezitali zaayo, eyina n'obudde, eyina ne manpower, eyina abantu bangi nnyo abasobola okukola omulimu gwe gumu. RDC gyali ogwo gwe mulimu gwasiibako okiga kyendega chairman w'ekyalo n'ebirala wantegerekeka. Kati ogenda okujja eno ewaffe nti oyagala abakulembeze tugambe ba LC5 ate ne babagula, oyagala ba LC3 ate ne bakyuka, oyagala omusajja bw'aba n'apima akalulu asooka n'agamba wemba n'afuuka LC3 kubanga n'afuuka LC5 ngenda kutambulira ku konvoyi yaani, bwe mbeera ekyamuswa nga ntambulira ku yaani ku yakabuusu, bwe ngenda mu constituency endala buju nga mbeera kuya omubaka omuki omulala nga no candidate asobola okwesimbawo talina busobozi bwakwesa nga mulungi musomesa ayinza okuba nga alina ne degree oba diploma buli kimu akalulu ne kafuuka ka bbeeyi nnyo eri omuntu eyeesimbyewo. Abalonzi kubanga kati mu kifo ky'okwesimbawo kimenyemenye okuva ku mulonzi kunze eyeesimbyewo okize ku mulonzi okize ku mulondesa okitwale ku buli muntu ojjayo ku demands obwetaavu bw'abalonzi. Otuuka mu kifo ekimu nga bo baagala kutegeera butegeezi nti oli wa Democratic Party nti oli w'amazima n'obwenkanya ekyo ne kiggwa. N'otuuka mu kifo ekirala nga bagamba engineer sooka otokyeyo wano tukuwa akalulu. Kati omuntu omusomesa omulungi eyandibadde omukulembeze ate awo ekyo awo n'abuukawo. N'otuuka mu kifo omulonzi agenda akyuka okusinziira ku mbeera eriwo. Kati eyeesimbyewo neweesanga nga abalonzi obwetaavu bw'abalonzi bwe balina mu bifo ebyenjawulo bukuleetedde obuzibu okuba nti no nagamba eyo constituency katugyesonyiwe oba eyo ng'omulula katugyesonyiwe. Ebigambo byo bw'obigatta n'akalulu engeri gye kalondeddwamu ku mulundi guno mwami Museveni n'ajja n'ebitundu 7.6 olowooza tebyongera kumalamu ssuubi bannankyukakyuka nga byeragira ddala nti mwami Museveni akyaliwo ne NRM ekyaliwo opposition teri ready? Njagala okubuulira muganda wange Kalule lwaki tuli mu opposition, era njagala okubuulira abantu abali mu opposition kino njagala kibabuulira nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange nti temugwa mu ssuubi. Ekirooto kye twalina nti singa tuwangula obukulembeze 2026 kyali kirala, era ekirooto kya opposition kwe kubanga tulaba ensi etali mu nguzi. Ekyo buli muntu kyayagala nowe NRM kyakola ki kyayagala. Ekirooto nga bwokera ku makya n'ogamba omuntu wa PDM nkyogedda emirundi mingi nti tubeera mu budget tukola budget ya 10,000
ne bakuwaako miliyoni emu. Naye ripooti ezijja eza ssente ezibbiddwa ziri obumbi omutwalo gumu. Kitegeeza nti bwe baba basobola okuwa emiliyoni ku 100 ku mutwalo ogubbibwa singa bakuwa miliyoni 11, nowe NRM naye akitegedde. Nowe NRM awuliriza kati akoze eki, akitegedde nti kifo kya gavumenti otuwa miliyoni 11 etuweemu olw'obubbi obuyitiridde mu gavumenti. Kati ensonga ezo ezitubeeza mu opposition tezivangawo. Ensonga ezo zeziwa essuubi bannayuganda nti tujja kufuna enkyukakyuka. Ensonga ezo zezongera okutugumya nti mumanyi nti ye leero kyaganye kyavudde ku ki era oluddako tukyuseemu ki, kubanga mpaka ddi bano bamazeeko emyaka 4 naye mukulu Museveni atandika okulwana okufuuka pulezidenti ndowooza kubanga agamba Amin yamufuga ennaku 2 anadduka 1976 najja ne Nyerere ne bagjawo mu Frelimo ne balemererwa ne baddamu ne badduka 1980 ne bagezaako ne balemererwa 1986 ne bakola ki ne bawangula. Buli lwe tukola buli lwe tubeera mu nsonga zino twongera okutegeera kiki ekituganye kubanga kati ensonga yasinza otukuba tetubadde wamu nga opposition ngaddira omwabeera okwegatta waliwo twabeerako ewamu emabega gye saagala kudda saagala kwogera ku bali abaayita njagala twogere kunze Sebamala aliwo memba wa parliament wa DP akiikirira ebitundu ebirala okujjako akyoli nze nzekka okuba tubeere nga twogera nga tudda mu maaso kituufu tubadde n'obuzibu nga opposition kana akalulu akabaddewo twongedde kuyiga ki era kiki kye tusobola okukyusa okutuwa obukulembeze obujja kubanga ensonga ezitubeeza ku opposition tezikyukanga. Ampuliriza oli kumando so Sawami Mulindwa bw'owuliriza okwogera kwa Honorable Nakimuli ne Honorable Sebamala emyaka 8 mugiwezezza muli mu ntebe naye ekisaawe ky'ebyobufuzi mukitegamu amaggwa ekyo tekitebenkedde era by the way njagala kuyozayoza Honorable Sebamala kubanga akaluya kawangudde ate kati Honorable Nakimuli ne Honorable Sebamala si babaka ba bitundu byabo wabula babaka ba ggwanga lyaffe, so njagala kumuyozayoza ebigambo Honorable Nakimuli byayogedde bw'obiwuliriza olaba contradiction kubanga yadde ebyo byonna byabaddewo naye baamulangiridde era yawangudde. Tujjako nga yayagala kuŋŋamba nti ye yalwanye nnyo, yabadde n'abalwanye ennyo, naye ekituufu kiri nti mu Kalangala banne abalala tebawangudde ndowooza abanuupu. Atuge nti Mukama yabikoze ye n'awangula, yazibya amaaso kati Mukama y'omu yakolera n'ab'NRM ne bawangula. Yes. Era President Museveni bw'afuna 71.6 Mukama abakikoze. Batulaba nko wana opposition nga bamusabira afe. Ne lwaki Mukama bamuwayiriza. Waliwo ne Black Monday nga biro Monday bagenda kusaba naye tibisoboka. Kakati ate ekimu kubiyamba NRM ennyo ze structure zaffe. Omanyi opposition ya Uganda bweterekeraawo oba living in denial kitegeeza bebuzabuza. Ndowooza bwekitu ani nja kubuuza waliwo ansomesa oluganda lwange obulungi nja kubuuza bwe batalekerawo kale kwebuzaabuza bakkirizenga awantu w'ekigaanyi ffe kye tukola nti bwe tulabanga wano kigaanyi tuddayo ku drawing board kigaaniddewa ne tusalawo tunoonye ekyokukola. Kakati Kampala ono atutawaanya naye ku drawing board kati tulinamu abaka baffe 3 bulijjo kibaye tekisoboka baze mu butuufu sure tuyina kwabuguwakanya. Nze nakola ne Hajati Minsa Kabanda wano nga tuli ku management y'ekisaawe kye Nakivubo edda kabadde kamazima nabakujja Kabanda oyo wano mu Kampala Central ng'alina eddwaliro liri awo oba mu kisenyisenya awo ng'ajjanjaba n'abantu obwereere nga buli muntu akeeraawo layini oyo toyinza musobola. Bw'ogenda n'osanga Madiina Nsereko wane Kawempe tomwessaako akulidde muli mu katundu bw'ati bw'otunulira Luhindi wali Nakawa tewali kwabo bantu yawangudde kaluluke n'ogamba nti yayitagwanira Kawa kabadde kamazima nabwenkanya. N'olwekyo n'olwekyo nze kyendowooza point gyemanjala okulaga lwaki tulina amaanyi nti ffe kibiina kyokka mu Uganda ekirina emirandi okuva ku kyalo paka waggulu ekyo abantu bakibuusa amaaso
ndife tetutula mu boardroom nga Nuupu ntugamba nti mukyala Nakimuli otunyumidde fulaga yekalanga atugiwadde ggwe kuba bino ebyebuuzo byaliwo okubuzaabuza mwami Walukagga yagenda ku TVM n'agamba nti ebibuuzo bye bambuuzizza bizibu nnyo ku 10 bikantuuseko kimu nga yeekebera yekka akakiiko ne kagamba gw'osinze munnamateeka Sseggona newe mwe batugamba nti kakati ffe enkola eyaffe temugigula buguzi best breeder ffe tulina ebizibu mubaamu ebizibu mu kamyufu kaffe ekyo siyinza kiwakanya sente zoogera mubaamu era balina ssente naye si wonna eri abantu baffe ffe twagenza okugenda mu kalulu kano okulonda nga tulina constituency 177 nga twevuganya ffekka katukomeo katono 89.2 FM. Eddakiika zitambulirira wano waliwo olukyamuzi wayizijje agamba nti ali kamwokya mbufe ne waffe abamu baatulondedde bw'ati bw'agambye meseji ekomyawo mwami Mulindwa wadde nga emirandira mugiina ku buli kyalo birumira kigobe walabye mu kalulu ku mitendera gyonna akakakubo ekimu ku byasinza otutawaanya nga NRM kwe kubanga twabadde ne ba quality candidates against the opposite bya birumira byawalabye mu kalulu ng'ogera n'obeera ne constituency ng'olina omubaka wa NRM ayogera ebiriyo naye nga gwavuganya naye byayogera birala nnyo bye twabirabye ekyo kimu ekyokubiri twalabye obulimba bungi nnyo kubannaffe tuvuganya nabo era abantu bafamu ab'NRM babawanguddenga ng'abantu omanyi n'ab'NRM besigikiriza nnyo oba n'abeerawo nga tayagala kunnyonnyola kuddamu kwerwanako kwekyo ekimwogeddwako ng'olayinza okujja mu constituency n'agamba nti oyo bamuwadde akawumbi k'essente era bw'aba tabawadde ku ssente muli mu buzibu naye nga teziriwo tebannamuwayo yadde 11 okay okyo twalabye obulimba bwabadde bw'amaanyi so oli mumativu gwe n'engeri akalulu gye kakwatiddwamu buli kimu oli mumativu kubanga omanyi akalulu tekabeerangako very good bagamba free and fair ekyo ne bwogenda Bulaaya kyeboogera free and fair nokyo mubaamu ebirumira ebitabulamu naye ffe nga NRM gavumenti zekyendowooza kyetwonyumiriza ennyo mu kino nti tutaddewo embeera ezimba ebibiina by'obufuzi ebirala biganyi buganyi kakati nze gamba Nuupu omwogezi waabwe ali wano buli kwota balina obuwumbi nga 3 mu obukadde 2 esente ze ziva mu iPod goza bazikozeemu ki bazimbe ekibiina bazimba ekitebe wano n'ebitebe mu regions nga bakitaddeyo nawuwa tuzimba kapasite yaabwe naye kwegamba ekibi kye balina nti ate ebyo ebirungi batuuka kwebyo nga bagamba ezo sente temulina kyakukola za gavumenti ani chief accounting officer w'ensimbi ezo minisita w'ebyensimbi yani si ye mwami Yoweri Kaguta Museveni Kasayija abeerawo ku lulwe constitution kyegamba nakyo tutaddewo embeera y'ebibiina bino era kati ye Honorable Samala yadda kunnyonnyola ekibatawaanyiza mu Democratic Party nti tebabadde na budde bo bennyini kubeera wamu beetereze ye UPC erwanya emyaka gyayo 5 kati ye CPC jaboogerako the man ndowooza ye akantu katambula nako abalala kakati gundi jema ndowooza n'omubaka yabaddeyo yagudde tebakyalina kati DP nga bwidde Honorable Samala bagamba ku mukaaga ye kave bweru wa Northern Region nakyo abantu ebibiina byonna singa biddayo ne bikola kye tukola ekirala nti ffe twabadde ne bye twogerako nga weebiri anti bwe muli mu ntebe ffe bwe tugamba nti emyaka 4 tetuliimu bubeezi omuntu omugamba nti 40 years nakubuuza nti mubyenjigiriza mukozi ekiraga nti bonna basome ayinza okuba akyalimu ebirumira naye abaana babanaku basoma nti USE mu secondary school basoma nti tertiary institutions ku constituency tuzitaddeko nti university kati tebikyali biri byaffe ebyemakerere nti buli mwana ava Makerere buli sub-region ya Uganda Museveni agitaddemu university ya government West Nile Moni University Abakyoli Gulu University Abalang'olira University Abateeso Soroti University Ebukedi wano balina Obusitema University Abanyankole Mbala University bonna ne Kabale University gyeri ab'ekigezi n'abalala bonna kwegamba ebintu ebyo nga bibaawo tugamba nti omuntu yagamba nga timu ku 10 point programs zaffe zalinga yalimu egamba abantu mu byenfuna bakulaakulane abantu bakuze mu byenfuna twajja mu 86 nga abantu batemye mwanyi tezikyalina makulu gendo oyite mbaseba male Masaka olabe district ye Bukoma Nsimbi ne Kalungu ndazitambulamu nga nambulako abalimbe mwanyi nga nange nabye njalo okuyiga ngende mbikola Luweero abantu kati mwanyi etinta nakyo abantu embeera tetuyinza kuba ffenna nga tufaanagana nekyo kigenda mu maaso waliwo okugenda mu maaso abantu obagamba nti amasannyalaze ga Uganda 1906 Queen wa Bungereza yajja 1956
omugenzi Elizabeth najja wano n'atongoza ebbibiro megawatts 6 abakulembeze bonna abaaliwo bonna mpaka Museveni lwe yajja ne tuka tuyingira mu 2000 naye nga abalala bali 6 Karuma 620 Isimba Damu ne Kayunga 183 n'obubibiro obulala olina omugamba nti ebyobulamu twalinga twogera ki mu Mulago ewaffe Luweero nga district ekolebwa district 3 na Kaseke Luweero ne Nakasongola nga tulina Nakaseke hospital yokka kati genda wano Kawempe genda wali Kiruddu genda malwaire agali yebwe amala ajja kugamba nti eddagala yes ekyo kisobola okubaawo ne at least wegali okay bwe tugenda mu bintu bino ebirala nga ebyo byokwerinda abantu balaba ekigenda mu maaso lwakuba mubalowooza nti bwe tugamba nti eggwanga lirimu ebyokwerinda alaga nti naye ate omubbi talina kubba waliwo crime oyo bw'atyo ateebereka naye ng'eggwanga tetukyasobola kumala galumbibwa nsi nga bwe kyali nga luli amagye gaffe gakyali mu mpisa eri eyava mu nsiko nti giri abantu nakati gakyeyisanga ag'abantu nnyo era bakwata obulungi babavuma n'obavuma nze juzi mba ntuuka ebbombo si juzi myaka biri emabega ntuuka awo ebbombo ku barracks ku kkubo nenyimirira ng'enkuba etandise okutonnya mpiikinge taxi neyimirira kati kapiteeni w'amagye abasiviliani ne bamusindika aleme kulinnya taxi era n'asigala paka enayimirira ne mulonda gakyalina empisa eri bazirina gava nayo mu nsiko nga bw'omanyi ne bw'oba ozze wano we tukolera wano abantu bayinza kubeera na disipulini nga yenkanankana muyinza okubaamu era bassekinnoomu abayitira naye kati bwe nsanga omwana nagaa nti omwana oyo akola ku CBS naye namusanze ayambadde akasikaati kampi bwekali tekitegeeza nti bonna bwe batwe balina okukola oyinza okugaa nti oyo ayinza okuba yabadde oba ayogera bubi mulindwa naye CNRM yonna nekyo kisobola okubaamu naye kakati nekirala kye mbadde njagala okkirize ye demokurasiya abantu bakyalina eddembe nze nkubuulire emyaka egyayita nga flaga beera wa NRM alina kyayagala nogamba nti mu myaka gy'ekinaana eyo ne bagamba nti ate bamuwangudde kubanga balondanga n'abalondi bagamba nti gwe tukusindise gindi nga bw'olaba abantu be basindise e Kampala mu nkola ya Nuupu oga tebizzeemu biri bye mwalwanyisa mu kinaana nti ono tejja twalabako omukyala waawano mu KCCA gwe basindika e Makindi agenda avuganya ekifo kya Nuupu n'agamba n'ogamba nze si kye nasaba bawuma n'empibwa e Kampala bya kibiina kyabwe ezo kale gundi Nuupu bwetu bwe yakola bya kibiina kyabwe kakati ebyo bye byaliwo ne ku luli tuga nti mu ddembe lino naye kati tugamba opposition najja atwala ekifo ate kati atwala ekifo kakati abantu bajja kugamba nti ogenze ekalangala ono muwala w'ekitiibwa Kweba okay ne bategeera nti oyo muwala wa gundi abantu basobola omuwa akalulu laga nti naye tumutegeera naye bino ebyokusindika abantu nti gwe gero tukiikirira egindi abamu baabifunyeemu kubanga ne ndowooza ne gundi gwe baali basindise wano Oluhindi gwe yawangudde bambi omuvubuka waffe ono ali mu kkomera naye yo si ye waabwe naye baali bamututteyo nekyo ebyo bibaddewo mu opposition naye ffe tukugamba nti kyandibadde kirungi demokurasiya ono aliwo okwongera okutojjera buli muntu akkirize nti bw'aba akunyigiriza ne bw'oba wa NRM kkiriza nti nabadde musobya embeera ekyalinga bwe mwagirwanirira ebeere kubanga ebimu ku byabatwala mu nsiko yali demokurasiya yasebengeredde tulaba ebintu bingi baitha mu biseera ebyo waliwo ojjukira gwali mulembe gwa Amini awali State Research Bureau yalinga iso y'ebiseera ebyo abantu bangi nga bakwatibwa babuzibwawo n'ebirala ne bigenda ku mulembe gw'Obote n'abalala bw'otunula tulaba nga ate bye bikomyewo gwawana demokurasiya nti ayongedde ku bukala kakati nze kyokkwata abantu engeri gye ndi civilian saagala nnyo bigendamu kubanga waliwo ebitongole bya gavumenti ebinoonyeza ne bigamba nti mulindwa bwe yabadde ku CBS yagambye bw'ati okay ne bajja ne bankwata ate gwe oluusi oyinza okuba tiwawulidde nga mbyogera okay andaga nti abasajja baatuula e Kenya n'amaloboozi gaagano nga bapanga nnyonyi esaanyaawo Museveni nze civilian nyinza obutabikola ki obutabimanya naye nze kyenjagala kyokka gavumenti yange ekole nti omuntu waaba akwatiddwa atwalibwe mu kooti mangu avunaanibwe mu mateeka ebigambo bibiri bya njawulo okukwata omuntu ng'alina omusango kyeki akwatibwa atya omuntu yenna mu mateeka ga Uganda okutuusa nga gumusinze anti akwatibwa atya mitendera ky'okukwata omuntu simanyi bwe batendeka kubanga abazungu baba bakwata olukugamba oli bw'alaga kaadi ye bw'ati yusalenda nga weewaayo gyali nga bakwata naye kakati wano sebo ng'onoonye kalule obaako ne bakanyama bakubirako ebikonde ate jjukira nti negozza okukwata abamu batendekeddwa ennaku zino balina komisyo eraga nti kati mbatadde mulijje okuwamba omuntu kitegeeza ki bw'oba okinnyonnyola muntu gwe bawamba bamuwamba bati
siwambangako muntu era sibangawo wantu nga bawamba omuntu banadde mpulidde waliwo omubaka w'egindi wehoima yabadde bagenda nti bamuwambye navayo naga nti ate bannampamba waliwo omukyala yali yesimbye ku sipiika egindi abantu bagaa bamuwambye navayo naga nze tebankwatanga nako ne sipiika wa luganda lwange so okuwamba sikumanyi bulungi kubanga abamu bye boogera nti gundi bamuwambye ate ogenda okuwulira nga abyegaana drones ezoogerwako ziwulira nti drones zigira abantu ne bababuzaawo wali obiwuliddeko mbiwulira naye siyinza kumanya kuba nze sivuga drone ziwamba abantu kati ebyo oli ayinza okukyogera kyagala kusanga muntu oli agamba nti bampamba era ate nze omuntu okuwambibwa nakyo sandikyagadde kuba abanupu bakaaba nti abantu baabwe bawambibwa babuzibwawo tebaleetebwa mu kkooti n'ebirala tobiwuliranga naye ate kakati ekyabaddewo juzi omanyi oluusi ne contradiction zibaawo nawulira luli mukulu Kyagulanyi ng'agamba ennyonyi yazze ng'eriko n'akataala kamulise wakaawe n'emuwamba n'emutwala ne wayita ennaku ntono naga nti neemuludde nagenze ne wayita ennaku ntono naga n'ekyokulya tetulina waka banaddiini ne bagendayo ne babagabula ebifefete ne wayita ennaku ntono ne tumulaba ng'alambula bijja ne wayita ennaku ntono nti nkomyewo awaka kwegamba ebintu emu bikubuzaabuza naye ng'omuntu y'omu nga BBC esobola okusituka n'eva e Bulaaya ne Aljazera nejja mu Uganda nga Uganda ne gavumenti yebawadde visa nga bazze kukola ki ku interviewinga Kyagulanyi gavumenti gwenoonya gwetemanyi waali naye ne bamu interviewinga ne bigenda ne babiteeka ku ntimbe za TV Aljazera ne BBC naye nga gavumenti ekyamunoonya temumanyi naye nga be bawadde visa bazze obu ne bamukolako interview nokyo ebintu emu bibuzaabuza ekisembayo nga tugenda mu kumulamuko mu myaka gy'ekinaana okulonda okwaliwo mu kinaana ekyavaako emmandusa ya Mwai Museveni okugenda mu nsiko kyali kibba bululu n'akwata banene bayingira ensiko era byemukubye yajja okulwanyisa wetuweerezza emyaka gina 40 ng'ekibba bululu Mwami Museveni kyalwanyisa okuyingira ensiko kati kyeyongedde bweyongezi oba kyongera kuggwawo wetukonedde emyaka 40 kyongera kuggwawo naye ekikulu ekikirimu tekinaggweerawo ddala kyova olaba nze nkugamba nti mu palamenti y'omusanvu ndowooza waliwo omubaka nga bamuyita Balyomu Moses yavanga ludda lw'ejjinja ndowooza nakati abadde independent mu palamenti kooti ya Uganda yamusalira omusango akalulu ne tukaddamu nga yawaayo omusaalo wa $10,000 mu zigiti ejjinja naye nga wa NRM ne tuddayo ne tulonda naye nga omusaalo gwa $10,000 gavumenti ya Uganda ya NRM teyagalira ddala kubba kalulu naye abantu sekinnoomu basobola okwenyigira mu bikolwa ebibba ebyo pulezidenti abadde kiriya buli wabeera ku radio wabeera ku TV takiwagira kakati omuntu ekikulu is living in denial kakati omuntu ayinza okugamba nti Nuupu Kyagulanyi afuna ate ebitundu bino Museveni afuna 71 naye labira ku Nuupu abanene bo bagwa deputy president w'omu Buganda Mulamba agudde omumyuka w'akakiiko kaako ebyokulonda Aisha Kabanda agudde Ssaabawandiisi wo mu Kampala tavuddeeyo akulira abavuuka Makindi agudde ow'ebyettaka mu gavumenti yo Nakaseke tavuddeeyo gwe tulaba nti gavumenti yo ddala enafuyidde ddala egwa kati kyova olaba luli bwe baava mu njogera tukanoonye tukakole tukalonde tukakuume tukabanje kati tuli tukaviire kati tuli kukendala tukaviire Honorable Nakimuli Mwami Kyagulanyi ali luddawa Mwami Kyagulanyi ali luddawa engeri gyendi nti Mwami Mulindi ono agambye nti ndi mwogezi wa Nuupu oli mwogezi w'oludda oluvuganya siri mwogezi wa NUP njagadde mutangazeemu ndi mwogezi w'oludda oluwabuzi mu palamenti ya Uganda ali luddawa Kyagulanyi pulezidenti wange simanyi gy'ali ani amunoonya ebitongole bikumaddembe byamwegaanyi bo tebamunoonyako nti ali mu kwekweka bibi obuuzizza Mwami Mulindi ono oba ddala ebyalwanya Mwami Museveni byaddamu n'abuzaabuza njagadde omutegeeza byaddamu dda ate naye akimanyi naye lwakuba alina okwogerera ekintu kino talina kisiiga nziro alina ofuba okulaba nga kivaayo bulungi ebyalwanya Mwami Museveni byaddamu dda kiwamba abantu yaddamu dda kwatamu katono zijje tusimbuliraawo omulundi gumu 89.2 FM ampuliriza Emmanuel Kooli eddakiika ziri 26 zise ku ssaawa ebbiri ez'ekiro kya leero Honorable Nakimuli tutunulira emyaka 40 egya Mwami Museveni ogenda nti ebyamulwanya byaddamu dda obaddaawo byaddamu dda
weebiri nnyo ekiwamba abantu drone z'obadde oyogerako agambye ye tazimanyi naye akimanyi bulungi nnyo weeziri obuvidiyo bubeerawo ng'abantu babawamba ne babakasuka mu drone ezo nze nzijjukirako olumu twali ku paalamenti awo tekyali kiwamba saaki naye kyali mu drone mujjukira twali tugenda nga twagala kubanja lwaki ababaka abakyala tebabakkiriza kukola mikolo mu constituency nga ba RDC be batulemesa ebiseera ebyo twagenda ne bagamba bagenda tutwala ku Ministry of Internal Affairs batukasuka mu drone ekyali mu drone bwe nkikunyumiza batukasukayo ffe tuli babaka naye kati olwo omuntu wa bulijjo gwe bakwata nga tayina wadde ka title n'akamu batukuba pepper spray munda nze na buli kati nkyayi n'akasago wano ku kibegabega ebyo bye batutuusako munda eyo nga tewali kamera tewali ki olwo abantu be bakwata bulijjo abantu babakwata abantu bababyeko ebintu byabwe ewaffe Kalangala ssebo abamagye batubbako ebyennyanja mu nnyanja tebikyalimu era tontuma ekyennyanja sijja kikuleetera kuba tekiriiyo bali begaggawaza kakati ate bakomyewo mu bululu mwala bafande Mase ng'agamba abantu bwe mutalonde Museveni ngenda kudda wano mbagobe ku mwalo neweebuuza gwe tukahi obaani ennyanja ewammwe teriiyo zze kulumba waffe gyeri ennyanja obuyinza obujjawo obw'amaanyi obugobako abantu ng'ate obuyinza bwe baakuwa kufuba kulaba nga ebyennyanja bibeeramu mu nnyanja nga tebabivuba bubi obubbi bungi mu ggwanga ayogedde mbwe obubbi bw'obululu Mwami Museveni wabanga ekyamutwala musiko obubbi bwa bululu njagala okutegeeza ebigambo bino olwaleero ababaka abazze mu paalamenti nga ba NRM abasinze babbye bubbi bwo agenti obubbi tebunaggwawo naye bukenderedde tewali ate kati kankusese Mwami Museveni yagamba nti Nuupu yamubba obululu emiliyoni 2 muki ndoza n'omusobyo n'agamba nti ku luno sigenda kukkiriza bubbi mu ggwanga muno bwa bululu n'agamba agenda kuleeta obuuma obuuma bwazze bwekyanga era obuuma obwo ab'NRM bwe bakitegedde nti tewali we bagenda kubbira kalulu kuba gwe muzeegu tebalina maanyi ku ground era babadde baagala kujustifyinga Buganda for Museveni babawa ssente empitirivu nnyo okutegeka emikolo egyo mu constituency zaabwe kakati nga baagala kulaga Mwami Museveni mukama wange akasente ke watuwa twakakozesa bulungi abantu kabagendamu era bwe bululu buno bwolaba naye nga mu bubbi ku bubbi bakola ki mu myaka 8 eja President Museveni biki byomusiima mu myaka 8 noga nti wakiri ekino kale ekibuuzo ekyo kimbulize Mwami Mulindwa ngamba gwe mu Uganda mu myaka 8 kiki kyoga nti kino wakiri President Museveni webale kale webale nze ennaku emyaka egyo gyonna nze nga nakimuli nsaba obibuuze Mwami Mulindwa kuba yamwogerera ozaliddwa ku mulembe gwe nze era mubaka wa parliament ku mulembe gwe kiki wenyumiriza myaka 4 ebyo ebibuuzo kyenjagala okuddamu nze siriwo kuwaana Mwami Museveni nze ndiwo kumuwabula ne bye naligambye abituuseeko mu myaka gino ayozezza nayanika mu ttaka kati bano bamwami Bulinda bali kuli balinnya mu bisooto engoye ebisooto bibunya olugoye olubadde olweru lufuuse lwa brown oba kitaka ne bwe kale twogere ku UPE lwaki tulina UPE Uganda waliwo ssente ezaava mu World Bank ezava mu World Bank nga Uganda ino zisasula Uganda bwetasasula ne bagisonyola agamba kale ssente ezo muzizze mu masomero abaana basomeye UPE naye tuuka mu masomero genda mu malwaliro gakugambye ekinene nnyo basiiga langi bw'obanga oyagala banna Uganda babeere nga balamu kwata eddagala teeka mu ddwaliro kwata eddagala abantu balifune naye wange Kalangala na buli kate tulina na kye bayita hospital Mwami Mulindwa yayogedde nnyo tomuwa mukisa dakika 2 nga muntu omu ayogera ebyaffe byonna yabisaanikidde nze Kalangala ebizinga 84 ebbanga lyemaze mu parliament nga tulwana twagala hospital twagala wakiri tamak tetuyina kolasi yadde twogera olina tugamba mujjeyo abo abanuupu tebasabye chorus wali omaze emyaka 4 Nuupu emazeewo emyaka 5
gwe chorus obadde oyagala tumujje wanga mwabeeremeza mu buyinza mumazewo emyaka namulemesezza ebintu ebyo hospital onagamba tuzimbye amalwaliro tuzimbye amakubo kiringa omusajja okeera ku makya nga ye mwami mu maka n'agula enkoko seggwanga bifumbe n'agenda mu Stenson abaye nze gwe mulaba naguze enkoko ewange abaana bange balidde oyo aba musajja ki obuvunaanyizibwa bwo nze ogwange sigwa kuba mu ngalo ogwange gwagamba nti wano temukoze bulungi sente zino muzibbe tezaalibbiddwa ekirala bwe njogera era ku kalulu bw'otunuulira ewaffe ffe tubadde ne baggiso ng'alinga ye pulezidenti w'eggwanga agenda ku polling station kati nina giso gwe bayita Namisango Harriet yasanze ku polling station aba agent n'abakuba empi n'abakuba omukyalo omu yafunye n'ekisago ku kugulu olina obutambi n'agenda no ku polisi n'akola statement yamukubye kugambye yamukubye n'agenda ku polisi okola statement omanyi giso kye yagamba tebanankola kife tuli mu kintu tulina omuvubuka bamuyita mu biru Martin be bakulidde okutimbula ebipande n'akwata ebipande n'abikasukeeri naye bano bagamba abatalina musango ambulizo basebamala emyaka 40 gya mwami Museveni ogizingazinga otya ng'osinziira ku nsonga z'ye-10 ze yatandikirako obuweereza bwe era tukyali ku ezo mu myaka 4 kyali kweza ezisinga yazi obuweereza bwe mu myaka 4 obuzingazinga otya mbozi obuweereza bannayuganda kiki kye basuubira mukulu Museveni of course basuubira nti bwe yajja yabasuubiza eddembe ly'ekimemmete n'okugamba nti tewali muntu alibulizibwawo oba naafa wakiri omulambo gwe ne gutakola ki ne gutalabika ekyo ndowooza yakivaako mwami Mulundu ono asobola otubuulira kubanga abantu gye bali abanoonya abaabo ngage tabimanyi tamanyi bya drone naye biri ebirala asobola obimenyaamenya omukulu Museveni alina byakoze wetwali si wetuli 86 si 226 emyaka 4 paka enkadde bwe yali sibwekola ki sibweri kati sibweri enguudo ezimu bwe zaali sibwe zikola ki sibwe ziri amasannyalaze bwe gaali sibwe gakola ki sibwe gali waliwo byakoze naye si nti sibye tubadde tumusuubiramu ebyo tubadde tumusuubiramu okukola ki okukola si kubyewaaniramu kubanga akeera ku makya buli lunaku n'asolooza ku buli muntu buli 10 sukaali munnyo lugoye sabbuuni wano intaneti n'obulekako ettaala ekiro baba bapala unity bebi asasula pampa kuliko omusolo buli kimu so n'olw'ensonga ebwe amala okuŋŋaanya ssente zaffe n'aziteeka mu Bank of Uganda azireeta mu Parliament tuzitemeeteme zikolere bannayuganda ebintu byabwe buvunaanyizibwa bwe nga gavumenti okutemaatema ssente ezo ne zigasa bannayuganda zitya ng'amazzi gatuuse buli we galina okutuuka bwe twogerera ekyannamukaaka amazzi ga pipe gayinza okuba nga gali mu kilomita 2 mu Uganda yonna ratio oyinza okwesanga ng'abantu abalina ku pipe to water balinganga 25% kwota mu myaka ameka ana amasannyalaze gali ku 23% okyegedde mu myaka ameka ana enguudo eziri tamaked ku kilomita ne kilomita z'enguudo ze tuyina oyinza okusanga kati enguudo eziri tamak zigenda bugenzi mu around 13%. Okyegera kyentegeeza mu myaka ameka ana kiki ekireese ebyo sente ezibbiddwa nyingi nnyo twawule obuli bw'enguzi n'obubbi ebyo bibiri tukole ki tubyawule obuli bw'enguzi oli abadde alina okuyisizaawo kino biki ne bamuwaayo omutwalo ne bamuwaayo 10 oba kyegera kyentegeeza naye sente ne zituuka nti oluguudo ono olina kubeera lwa miliyoni 4 ne lukolebwa ku miliyoni 600 abantu bano babadde balina kubanga abalamu kanku example Busegampi gy'ogiraba looni yayo bagitwa mu 2015
Miaka 10 mabega. 2017 ne tutandika procurement process. 2019 ne tuwa omuntu oluguudo olwa Lukole. 2019 batugamba lwa myaka 3. 2026 terugwanga. Abantu bafa wakati wa Busega n'Empigi. Abantu abo buvunanyizibwa emmotoka zonooneka. Oba ntegeerekeka. Obudde abantu bwe bandimaze ko ne bajja ne bayita Busega ne bajja kampani ne bakola ebyabwe ne baddayo. Obudde obwo obulwawo wesanga nga balina okukola tebabikoze. Example ntono nnyo ekulaga nti nno sente empitirivu ate bamaze ne batugamba nti mwatekako obuwumbi 457 twagenze okubalabalamu ng'okuggwa bwetagayo obuwumbi olala 700. Now obwo bwe bulumi bannayuganda bwe bakola ki bwe balina era bwe bulumi obutubeeza ku opposition era kyekirooto nti Uganda eritereera neva mu mbeera eyo kina mu bitongole ebigaba emirimu abantu bakyogedde luno nti bannaaye tutereezeemu amawanga agamu gayitiridde mu bitongole ebimu si mu bubi kyobulanga nadde ngamba abantu nti gwawagirayo NRM ensonga kati ez'emyaka 4 zisusse ku kuba nti z'NRM kati za bannayuganda oba ntegeerekeka kwaba kati wali mazzi masannyalaze wange enguudo mbi wabanga abaana gye bagenza okusoma tajjeeyo first grade ne bwabanga agijjeeyo tafunye mulimo oyo ensonga tekyali NRM wabanga kati NRM ku byalo tebaliyo webagala omwalo gw'ekalokoso ye asigala avuba so ensonga nze okunenya mukulu Museveni ku nsonga is it 10-point program nakijjawo kubanga izo 10-point program oba zikyali oba zaavaawo now that is gone. Tugamba kati Uganda ensigo nga bwetambula gwe boyagala etambule bwoba otambula ng'ova ku paaka odde waka n'otuuke waka nga tewali kyakulya n'osiba obubwo n'odda mu kyalo n'oteeka emmere wabweru ne bagibba oba kyega kyendegeeza twandibadde tutuuse kussa nga abannayuganda tebakyayegomba buntu butono ng'asobola okulya asobola okunywa asobola okweyambaza asobola okusoma asobola omanyo basic ebitandikibwako ng'omuntu talina obubbi ne butuuka obubbi okubba sapatu okubba ekyeggulo mu myaka 4 ng'ensi ekyali ku mitendera egyo so tulina we tulina okuba we tutatuuse mu myaka ejaana fe bwe tulaba nti wabaddewo obunafu naye tetugamba nti wabaddewo obunafu tugamba nti kati twetaaga omukulembeze asobola okwanguya Uganda okutuuka amangu we tulina okukola ki okuba ne tuggalawo bye tufiiriddwa ate ne twangwa n'otwangwa ne tutuuka ku gavumenti endala we ziri ezibadde zitambula naffe. Ampuliriza Honorable Richard Ssebamala mubaka wa Bukoto Central ate yazemu okuwangula akalulu omukuba namukisa abazayo mu parliament era yawangudde mu bitundu ng'ogyeko ebyamambuka ye mu NDP ali wano bonna Western, Eastern, Central northern okujjako akyoli ne Karamoja Arua Lango aboze bakiikirira kati nze nkiikira ekifo kinene obwe bulungi bwa gavumenti y'NRM ampuliriza oli ku mu gabbiri bwe tumaliriza tudde wami mulindwa tuzinge tumalirize wanje tulameka esebo kata yebali kuweereza esebo yebali kuweereza babaka abo bebali nnyo bebali ddala naye waliyo akatabo ketwafaako mu primary kalimu mukulu wa Abudulu alina byabatizangamu abantu b'ebintu nga bwe yabikola niba nabyabufuzi tegeezeze enkola ya Abudulu kabigabo kanula gomba bayi batulabire RCC weka wemperuka Kagenyi agambye nti atumbudde wanje esebo nkulamusizaako nnyo bwana Lameka esebo ono mwoyo gwa gwanga Seremba Jime ndi wanopo omukulembeze wange Kyagulanyi Sentamu abakulu mbalaba Rogers Mulindwa mukulu Ssebamala nkuwulira ku CBS awo nombaka affe owoli mu bizinga oli ekibuuzo kyembuuza abakulu abo njagala mukulu Rogers atubuulire ebbanga lyonna lituze tukuba akalulu myaka mwami Museveni ekibadde kya 7 waliwo akalulu akaali akazibu ennyo ng'ak'omulundi guno ng'abantu muwabe mwagala ng'abantu bawangula oli abantu bate bababbira eri wansi ku gulawundi kati mubabbira ku Starling Center. CBS wanje
bali kuweereza nawe kuliriza nze mugende kitaita ku Kalwanga Gomba Member Media Callers Association ekisooka obuuziza omukyalo oyo Nakalangala nti getulabako birungi President Museveni yakoze namba yiyo omuweereza wa fona agenza okubuuza omukyalo oyo akulabikiranga ow'emyaka 8 tiyali abaddewo ku gavumenti ziri n'aziraba enkola gye zaakolamu nti asobola okugeraageranya gavumenti eno ku ziri kwabo olwabe bombuuza nti CBS oyinza gigeraageranya ota ku leedi ndala nsobola n'okukuwa ensonga eziwera 5 lwaki neekuumira ku CBS nolwekyo olwo Mwami Rogers ateekeddwa okubeera ow'amazima ng'effujjo erikolebwa mu kalulu lisaana likomezebwe newankubadde gavumenti bajoogerera nga balaga nti terina nsobi n'ebikolebwa babiraba nemuli bannamawulire limu ne mubiraga eggwanga bagamba nti mwabamawulire mutulimba bulimbi ne mugende Kalwanga Gomba ekiro ekirungi kale batulabira ab'eggomba kansembyeyo ggwe wanje Lameka esebe bampita Meja Umaru mu bufunze mulimba nkulamusiza ssebo oyo omuwala w'ekalangala olaba sewamala wayogedde sewamala sebo kulika akalulu era nkwagala nnyo nti wanvaamu naye oli muntu wange era nawulira bulungi ne sewamala ng'oyiseemu abantu be bakuweera eddala nkwagala nnyo kubanga oyogera bulungi mulimba nkwagala nnyo naawe naye nze walumwe newunyisa omukyalo oyo oyo sewamala wayogedde sewamala agambye nti waba ddala kituufu Mwami Museveni atufuze emyaka 4 ateekeddwa okubanga alina byakozeewo nyemwe abanuupu mulina omutima mubi nnyo omusajja lwe yali badde agenda tasobola agenda kubanga omuntu amaze emyaka 4 bakubuuza nnyo byako ekyo n'okujja mu paalamenti gwe mukyala gwe ekyo kya Museveni abakuwamba paalamenti tewaalize kale toyanziza nnyo akadde kadduse Meja Umaru naye ensonga ebadde etuuse ebibuuzo bingi ebiri wano Doris Mukwaya agembuliza Mwami Mulindwa ayogedde ku masomero n'enkola ya UPE nti Mwami Mulindwa gwe omwana wo asobola okusomera mu UPE oba mu USE olina yali asomeddeyo Domba Vincent Elyantonde aga nti ebimotoka ebinene bibuuzo bingi nendoza katutwala abo lwakadde dakika tusigazaayo nnya zokka Mwami Mulindwa kantandikire gyo kituufu omwana wange asobola okusomera mu UPE olina yasomera era mutabani wange omukulu yasomera mu UPE nakolera endejje SS ku O-level ng'ali mu USE nendyoka mutwala ekitende n'agende Makerere kati ali ku UMI naye nga yayitira mu UPE nina abantu bemmanyi abantu bakikwata bukwasi UPE yasomerawa mu ssomero ki Wobulenzi public Okay. Nakyo yasomamu. Kakati waliwo no ayogedde ku fujjo nzikanya naye fujjo lino okoma. Mulikomye gweddala akubye essimu mukomye fujjo mu kalulu. Ekyo nzikanya namu. Be balikola. Yes. Mwami Seremba Jime agambye nti waliwo abadde wakalulu akazibu nga kano. Tetufunanko kalulu kangu nga kano. Kuba twali tulowooza nti bajja kuba bamaanyi nnyo. Nti wano mulangiridde ku Tali Center. Abannayuganda waliwo ettuntundu ly'Abannayuganda erikooyi nga teryagala President Museveni ekyo kituufu. Naye buli ajja abawe essuubifu bamuwa ebisanja 2. Kakati oli bamuwa bisingako Besigye ono bamuwadde 2 bamukooye munoonye omulala naye nga abantu bamukooye. Ani akubye nti bamukooye? Abantu bakulaba ekyo oli owakatabo ka Abdul oyo kaneme mumayirako budde obutabo bwagira akyasoma. Kakati ekyenguudo mukulu Sebamala byayogeddeko enguudo zino zetwasanga kilometers 1000 twogera mu kakaaga 8 zendo za tugenze mu maaso makolo kavumage nti mu myaka kyagamba nti mu myaka naye kubanga abalala bonna basobola kukola 1000 makolo kavuma kuge nti ne mu mirembe gy'abana byabufuzi abaagwa baliko bakajjajja Tanga Mulindwa naye nga bazoogerera nti naye nazo zaagwa makolo kavuma saagala muddamu kuba bwe tusinkana twogera birala kakati ekya corruption era mugambe makolo kavuma nti Mwami Mulindwa akutumye bwe tusinkana twogera birala byali ku bya radio naye corruption omwami Sebamala kyagambye nkyakkaanya n'abantu nti enguzi n'obulyake n'obukenuzi kikyali kizibu kinene ne mu nkola yaffe ya gavumenti ya NRM president yaddira ogutuntunula ogusinga obunene mu kulwanyisa enguzi n'agukwasa abo opposition bwe bubina obwowulira bupaaka bukosase simanyi gavumenti assurances akamukyana kakola biki naye nabo omulimu gubalemye okukola kali ndowooza kitwandikoze obukiiko tububajjeko tubuze mu NRM abaka ba NRM berwanyisiza enguzi tweyanziza nnyo Mwami Mulindwa Rogers omu ku bogezi b'ekibiina ky'NRM
omubaka Helen Nakimuli muna NUP ekigambo ekisembayo budde ekigambo ekisembayo njagala okwebaza ababadde batuuliza bonna naddala banakalangala era nga mbakunga era nga mbakoola mwenna tweyiwe ku polling station nga nnya tulonde meya waffe Lwanga Ronald, tulonde chairpersons ab'amagombolola bonna ne bakansala baabwe bonna aba National Unity Platform sebonze n'abakunzi wa NUP bannaffe batuyisaamu eggaali batuba obululu waffe bonna naye ku luno tugenda kusinziira twagala akalulu ka chairpersons b'amagombolola era bannakalangala mwenna temunyiiga nkimanyi abantu banyivu bagamba tugenda kulonda balangirire biraffe tugende tulonde bajja kutulangirira naye era njagala okutegeeza bannayuganda mwenna nti National Unity Platform weeri ekyaliwo era n'obuweereza tugenda kubaweereza wadde nga akalulu kaffe baakanyaze naye tetujja kusirika tetujja kutuula tujja kusigala nga tugenda mu maaso okubanja obuwanguzi n'ekirala n'okwagala bannayuganda okugenda mu Uganda empya tweyanzege kansala Nansa Sisumini Damba mukyala Kaweyaga nti nange nesimbyewo nabbingolowa tulondebwe ennaku z'omwezi 4 tiketi ya kibiina kya NUP kansala Nansa Sisumini Damba nabbingolowa kubuuzizaako Honorable Sebamala ekigambo ekisembayo. Nze ebyange bitono okusookera ddala njagala okuwulira bannaffe abali mu opposition temugwamu ssuubi temugwamu ssuubi kubanga ensonga ze tulwanirira ze zimu ezikyaliwo mutandise okuva batalangiridde mukulu Kyagulanyi n'olw'ensonga eyo ffe tetujja genda kulonda obuweereza nga tumaze okutematema budget ne tuweereza ssente ku district bukkirira wansi ne bujja kugombolola bw'otalonda wagombolola mutuufu Sairasi n'abalala bonna abeesimbyewo era gwagenda okubonaabona tewaliwo muntu mulala nga balonda nti tulondemu aba PDM tulondemu